Amasasi n'omukka ogubalagala Binyose Kiteezi abasirikale okuva mu bitongole by'ebyokwerinda eby'enjawulo babadde bagumbulula abatuuze b'e Lusanja ne Kiteezi abakedde okwekalakaasa nga bawakanya ekyokugoba mu bifo byabwe ebirinaanye ekifo awayibwa kasasiro ate nga tebasoose kubaliyirira. Omusasi waffe Musisi John Munandagwe kaalutuviire ku ntono. Abatuuze bano okuva mu mbeera ne beekalakaasa kivudde ku bigambo bya minisita omubeezi ow'ensonga z'e Kampala Honorable Kabuye Kyofa Togabye bwe yabategeeza abo bonna abali mu buffer zone bagenda kubakubako ekibaati era abataave mu mirembe bagenda kuleeta amagye agagenda okubasikambulamu. Embeera oba enjegge ey'amaanyi bwe yagwa mu bitundu by'Ekiteezi ne mu Lusanja, kasasiro olusozi olwali lwetumye bwe lwabumbuluka ne lugwira amayumba g'abantu era abantu abasoba mu 35 ne balugulamu obulamu. Awo gavumenti yalagira abantu bonna abali mu buffer zone era nga wano babalawo mita 500 okuva kasasiro naye ng'ennyumba ezo zaasigalawo nga zikyaliwo okuzaabulira bunnambiro kubanga baali mu bulabe obw'amaanyi nti kasasiro ono singa addamu neyeebega nabo waakubagwira. Abantu bano bagamba bulijjo bali mu maka gaabwe era bo tebabirangako mu nkambi gye badde bakuumira bonna abagwirwa enjege y'amaanyi era bo mu maka gaabwe gye babadde tewali muntu n'omu yali abawadde yadde olwataano kyokka ate nti gavumenti ebalumiriza nti be bamu ku baafuna obukadde bubiri. Baluwa eziraga nga Minisita Kyofa agamba oba twagala oba tetwagala by all means bagenda kuleeta amagye bateekewo ekikomera ng'era alaga nti nno ffe abali mu buffer zone mbuno twasasulwa so basasula abali mu kampu abali abapangisa abayonoonebwa ebintu byabwe ennyumba ze byakuba ffe tuli balandiroodi tetubeerangako na mu kampu naye Kyofa agamba nti nno twasasuddwa miliyoni 2 ye bw'abaga nno twasasuddwa miliyoni 2 amayumba gaffe gagula miliyoni 2 Saba Museveni tata tusaba ojjo tuyambe kubanga fronte twesenzawo bwesenza twagula buguze ettaka lyaffe. Abatuuze abalala bongerako nti obudde buno ennyumba ze bagenda okupangisa oba gye balina okusengukira za buseere ebitagambika. Abalala balina famire ennene tebasobola kupangisa buzibu bwa luumu emu oba buyinza okuyita singo nga beetaaga okupangisa ennyumba ennene ate ensimbi ze batalina so nga ne gavumenti nabawayo yadde omunooke nnusu. Twagala aveeyo ne information entuufu kubanga ye yajja wansi n'ajja n'aleeta investor abantu ne balabayo era ne batukubira essimu balugamba abantu babadde ngeyo beetooloola nti abantu bali bagenda twala ettaka lyabwe. Obweraliikirivu abantu bwe balina era abasinga tulinako omukyala wano oweri babadde yagenza osasula enju yampise nga alina abaana 8 ne bamugamba gwe tusobola kupangisa ng'enju gyasobola otwalamu abaana 8 yeetaaga kusasula emitwalo 8 ebisenge ebiri. CBS FM egezezaako okunoonya ku Honorable Kyofa Togabye okubaako nekyatangava ku nsonga eno wabula essimu ze zimanyiddwa zibadde teziyitamu. Ku lwa 88 CBS FM radio lwasamayinja Munandagwe Musisi John. Obwakabaka bwa Buganda nga buyita mu kitongole kya Kabaka Foundation busoomukako n'ekitongole kya Alpha International okukulaakulanya abantu b'Omutanda nga bayita mu bulimi n'obulunzi ssaako okukuuma obutonde bw'ensi. Bano nga bakulembeddwamu Neil Hegati, Vice President wa Monte Foundation, ekitongole ekiri ku mutendera gw'ensi yonna era ekissa ensimbi mu Alpha International okukulaakulanya bannayuganda. Omukago guno ogukoleddwa lwakumala ebbanga lya myaka 3. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Patrick Luwaga Mugumbule nga yakiikiridde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asinzidde ku mbuga enkulu y'Obwakabaka Bulange Mmengo n'atendereza obukulu bw'omukago ogukoleddwa n'agamba nti gwakuyambako kutumbula embeera z'abantu ba Kabaka. Akati nga bazze okolagana wakati waabwe naffe mu by'okukulaakulanya abantu baffe okubakulaakulanya ebirungi ebyokulima n'ebyokulunda n'okukuuma ensi yaffe nga tutuuse eddungu ne bannaffe bano era kikolagana n'abantu nga kitumbula nga bwe ngambye embeera z'abantu okulima n'okulaba nti abantu babeera bulungi era nga bafa ndwadde za bulijjo. Ssaabasajja Kabaka wangaayo. Amyuka akulira ekitongole kya Monte Foundation mu nsi yonna Neil Hegati yeeyamye nti omukago guno okuvujjirira emirimu gyonna egikulaakulanya Obwakabaka. 60 grants for a total of about $20 million to support work in communities
on the ground. When Mr. Mott started the Mott Foundation, he started the foundation with a premise that all people are always in partnership with each other, and that communities and people are intertwined, and they need each other to support and thrive. And so we always fund in that context, part of the world. So the word partnership has been mentioned, and that's a critical word for us, because we provide a very important part of the equation, which is some of the assets and the financial resources. Kabaka Foundation endwandika gwandagala ategeezezza nti okuyita mu mukago guno bagenda kugabira abantu ba Kabakinte saako okubabangula ku bintu eby'enkulaakulana n'okukuuma obutonde bw'ensi. Ekizibu kye tulina wano mu Buganda oba mu Uganda abantu balina ettaka ppitirivu kyokka ng'ate ettaka eryo obasanga nga balimirako emmere yakulya naye ng'anoonya ensimbi eziyimirizaawo obulamu bwe mu kujanjaba abantu be mu kuweerera abantu be kyokka ng'alina ettaka lingi nnyo. Kakati ekitongole kino ekya Kabaka Foundation ne Haifa International genda kuba kuzimba demonstration farm amasaza gonna aga Buganda ate n'okusomesanga abantu okulima emmere evaamu ensimbi asobole okuba ng'asobola okuweerera abaana be alina emmere gy'alya aweerera abaana ate basobola okwejjanjaba. Tugenda kuba tubagabira ente awamu n'okugaba sula. William Matongo okuja ekitongole kya Haifa International agamba nti omukago guno gwakuyambako okusitula abalimi n'abalunzi naddala abatandika obutandise. Twalaba nti okukwatagana ekitongole kya Kabaka Foundation kikulu nnyo kubanga bwa Buganda bumanyiddwa nnyo engeri y'okukunga abantu n'okutuusa emirimu ku bantu aba wansi. So olwaleero tubadde wano mutunyuza enkolagano okugenda okutandika okukola emirimu ffenna okuba nga tuyamba omulimu n'omulenzi oli wa wansi mu bitundu byaffe mu byalo byaffe okusobola okuba nti batuukibwako amasannyalaze ag'enjuba ate agenda okubayamba okuba nti baddukanya emirimu gyabwe ku faamu zaabwe eyo oba engeri gye bakolamu emirimu gyabwe kulima ne mu kulunda okusobola okuba nti bafuna. Ekkanisa ya Uganda ne famire eyaliko omulabirizi w'ennamirembe omugenzi Bekalakasiza Sekadde bafulumizza ennambika egenda okugobererwa mu kuwerekera omugenzi. Okusinziira ku nteekateeka ezifulumiziddwa omugenzi wakuziikibwa ku bijja bya Lutikko ennamirembe olwokutaano lwa Ssabbiiti ejjanga 18. Okusinziira ku nnambika eno olwaleero omubiri gw'omugenzi gwakusigala mu funeral service ye gugenda okukuumibwa okutuuka olunaku lw'enkya. Enkya ku Lwokusatu omubiri gw'omugenzi gwakuggyibwayo gutwalibwe ku kkanisa e Bugongo ku ssaawa 4 ez'okumakya era eno nga bategekeddwayo okusaba okw'enjawulo. Ku Lwokuna nga 17 omugenzi wakutwalibwa ku kkanisa y'e Namate ku ssaawa 4 era ng'eno naye wategekeddwayo okusaba okw'enjawulo. Olwo omubiri gwe gye gunaggyibwa gutwalibwe ku Lutikko ennamirembe olwo guziikibwe ku Lwokutaano. Omugenzi Bishop Bekalakasiza Sekadde yafiiridde mu ddwaliro ekisubi ye yaddusiddwa ng'embeera etabuse newankubadde ng'ono tabadde mulwadde okumala ebbanga. Manya obubuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuswako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga ba mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa omutaputa wa kkooti avvuunula ekintu ekikyamu abeera azizza omusango nga munnamateeka George Musisibwa annyonnyola. Omutaputa wa kkooti oba omuntu avvuunula okuva mu Lungereza okudda mu lulimi olulala oba okuva mu lulimi olulala okudda mu Lungereza omubiri wa kkooti singa avvuunula ekintu oba ataputa ekintu ekikyamu ng'akimanyiridde ddala nti kikyamu naye ng'ekigendererwa kyakubuzaabuza oba kunyumba kkooti aba azizza omusango era singa omusango ogumusinga asobola okusibibwa emyaka egy'eddala 7. Gavumenti ya Uganda erabudde bannayuganda abatalina ndagamuntu n'abaana abato nga bwe lunaatuukira mu mwaka 2026 bajja kuba bakuze be bateewandiise okufuna endagamuntu ku mukisa guno ogubaweereddwa ebyokwetaba mu kalulu k'omwaka 2026 babifuuwe mu ng'ombe. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo ekya NIRA egambye nti yateekawo ennaku 53 abantu beewandiise wabula ng'ennaku zino zigenda kuggwako nga 3 omwezi guno ogw'e10. Rosemary Kisembo Senkulu wa NIRA yalabudde bw'atyo ng'onaasinziira ku Media Center mu kibuga Kampala.
bakolagana n'obukiiko bwa district ne ba RDC n'abeemuluka n'ab'okugombolola nga buli omu tugezaako okulaba nti atuyamba okukuŋŋaanya abantu mu masomero, mu bifo by'okusabiramu, mu bifo byonna okulaba nga tubawandiisa mu kwetegeka okw'okuwaayo register kwa 30 November. Eno exercise ekwata ku buli omu, naye tusimbye ya place emphasis of focus kwabo abaagala okubeera okwewandiisa okulonda mu 2026. So ekisinza okundeeta wano kwe kuyita abantu abo okwenyigira mu exercise eno. Kisembo agambye nti okwewandiisa okw'ekikungo kwe baliko mu kiseera kino kwa bwereere n'ategeeza nti okuva lwe baatandika basanze okusoomoozebwa okw'enjawulo. Mu kusoomoozebwa okunokoddwayo mulimu enkuba gy'agambye nti etonnya obutasalako n'ejjako intaneti saako amasannyalaze saako amakubo okuseerera abali ku mulimu gw'okuwandiisa gye batambulira. Kisembo agambye nti n'ekyabayizi abatandise okukola ebigezo nakyo kibataataaganyizza. Enkuba bw'etonnya etera kutataaganya ebintu bisatu oba bina. Ekisooka etataaganya entambula, ekyokubiri etataaganya amasannyalaze, ekyokusatu etataaganya internet, ekyokuna n'abantu okukuŋŋaana kijjamu obuzibu. Okusoomoozebwa okwokubiri abaana bali mu exam, abaana bali mu kifo omwaka guggwa, so bali mu kiseera kya exam. Naawe bw'oba ojjukira ekiseera kye wali osomeramu ku budde buno oba tolina kyoyagala kumanya okuggyako eri. Obulamu bwe bugaggakkuzibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde obutonde okuva mu maka ga Rwenzori, kampuni ya Coca-Cola. Omusawo Engelozi Namigadde annyonnyola nti kikyamu maama ali olubuto okumira empeke nga tafunye kuwabulwa okuva eri abasawo. Okumiramira empeke ng'oli lubuto si kirungi, naddala ebyo omusawo gy'atakukkiriza. Kisobola okuleetera okuvaamu embuto ez'okumunkanya, kisobola okuleetera okuzaala omwana atatuuse, okuzaala omwana ng'obuzito bwe butono okusinziira ku bbanga kw'omuzaalidde, kisobola okuleetera okuzaala omwana aliko obulemu, omwana oyo abeera akula mpola n'emirimu agikola mpola, we yandibadde atandise okutuula yaba tannatuula. Kisobola okuleetera omwana we okufa